zina mpola mpola tubeyanziza nnyo. Mwami Kibuuka yayimbanga tena giwulidde yayimbanga alto kati mukyala Eloni yagattanga wonna kuba yali singa muwulidde. Tweyanziza nnyo ba directors ne basiniya olwe ennyimba ezo zavaako erinnya bakayimbira Dramactors. Omugalo nga bwe bajja ku stage ne ate wali baali bakyali batiini kati banafuna nvina biwalaata nga bayimba. Bawuze nali mukyakumeka bambi nali sinazaalibwa kuba nazaalibwa 98 alina emyaka kati 23. Tusanyuse nnyo okubalabako abakatwegattako bakayimbira at 40. Face nyingi zendaba waliwo ajja okugenda ng'abeebaza mwenna okujja. Nyinza okulondamu abamu abalala ne bagayi ate ffe. N'olw'ensonga eyo ekyo ngenda sooka nkireke be twayanirizaako tukyayongera okugamba nti tusanyusa okubalaba. Twagadde tulye mangu lankireme kufuuka ate oba ddiini oba sapa waliwo ebiddako eri mu maaso. N'olw'ensonga eyo kekadde tufune enteekateeka nga bwe yategekeddwa tugenda kubanga tugenda ku serving table ezo. Nja kufuna mami etandika omukolo guno kati nga tugenda okulya. Joshua ate ayimbye wano nga tuli mu praise. Tufuneyo nze kennyini baasi nesimusogeze bumule no agenda kuba anyambako awo n'omukyalo oyo table by table abatuserving abali ready. Buli kimu kitambule bulungi. Selecta tereyo mpola mpola ate nandigambye mu ate nammwe muyina okulya. Mwagala mugende nti ku lunaku lwa myaka 4 temwalya bambi muyina okulya. N'olw'ensonga eyo tusooke wamu musooke mukube n'omukerera mwenye kuba celebrating emyaka 4 ejja bakayimbira Dramactors ku mukolo nga guno ngero oyitiddwa. Akitegeeza kingi tweyanze abakulu tweyanze abantu abeewaddeyo abakamana n'abakwata ne basobole babadde bakola. So kikulu nnyo nnyo okusirabatinga emyaka 4 mu art. Abasinga obungi abana babivaamu abana baawukana. Omukulu taata gye baleko mukama wange Uncle Boso ogamba otya? Obulamu onaku ali tucelebrating emyaka 4 egyabakayimbira Dramactors. Kitegeeza ki gye muli? Fenga bali mu art feature kulabirako kinene nnyo. Tulizitukira nga Zubai family twakatandika kugenda ku stage. Mwami Sekubuge yaliko ku CBS. Bamugamba ba Zubai family ekibiina kyawe kizze nabo bagenda kuzanya ku stage. Naye kikyolaba n'agamba ekikulu kyakubaawo bangi bazze ne bakola ki kitegeeza nti okubaawo kyekisinga byonna. Emyaka 4 nga we muli ku stage nensi ekyabalaba kikulu nnyo era mbayozaayoza bakadde baffe abo kyakulabirako gye tuli. Ekyoka batendesa abantu bangi abantu bampisa bo bennyini obatuukira banga otuuse wakola bataata bennyini. So naffe tusiima tusanyukira wamu nabo emyaka 4. Mubayigiddeko ki nga mmwe ababosa Zubai Pictures, right? Yes, Zubai family, yes. Zubai family ekisooka tulina Aromatic Roboa Ahmed ali omu kubayita mu bakayimbira. So yatuwanga ebyokulabirako bingi byangeri. Ekyokubiri okufuuka obumu kitegeeza kingi mubaamu okugumiikiriza mubaamu okusonyiwa mubaamu bingi kubanga okunyigagana kubaamu naye mukama basaze musigala nga mukyali wamu kuba bo bali myaka 4 nga tebafunyeemu bizibu ebyo babadde okugumiikirizaganya n'okusonyiwagana. So tulaba bingi emizanyo gyabwe giyigiriza engeri gye beeyisa mu abantu abayisa emikono gyabwe. So naffe tusuubira okukola bwetyo obaolyawo n'okusingawo. Zubai family tumusuubira okuba nammwe munatukako ku myaka 4 era muteeseteese mutya okulaba nga mutuukayo nga bano bwe bakoze. Ebisinga obungi Katonda yatukwatiraku gobako nekyoyagala. Twandyagadde tubeerewo nnyo nnyo ekitumanyi Katonda baana akitusobozesa naye nga twandyagadde kibeerewo. Kira kitulina okukola tulina okukola nga bakoze n'okugattamu okusinza ku tekinologi aliwo. Edda byali byanakati birala olwaleero abantu balina ebyokulaba bingi okwawukanako nedda abantu balabanga mizanyo gyokka nga ne music shows ntono. Nolwaleero buli omu ayina awayimbira amabaala mangi emipiira mingi amasimu gajja kubaako ebisanyusa bingi. Omuntu omukkiriza asooka alekewo essimu ye ave mu
mukyali kajje mu theatre akulabe oba mukonvinsinze nnyo tusaba Katonda tusobozese tusobole kikuuma ebbanga lyonna naffe.